الله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، ويا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية matendo gochitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ina matendo amajjuvu atusimidde olunaku olwaleero nga lwa Juma, tukakasa ffenna nti yatuleseewo okuva ku Juma eyayita n'atukuuma paka ku Juma eno ey'olwaleero. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kyatuwadde, olw'ensonga nti kathiran minan nas, bangi nnyo mu bantu intaqalu ila jiwaari rabbihim, bangi nnyo olwaleero bali mu kaburi, abala bagenda basimira oba basimidde olwaleero ku 8 oba ku 10 bagenda kuziikibwa, naye nga nabo babadde baagala edduniya, balina pulaani nnyingi. Allahu akbar walillahi alhamd. Babadde balina plans ezisinga ezaffe abatudde wano, babadde balina ebyokukola ebisinga ebyaffe, babadde balungi nnyo nga baagalwa b'abantu. Olusinza oba mukyala wa gundi, oluusi abaana abadde bakyamwagala Naalongo, oluusi community ebadde ekyamwagala kuba agigasa, oluusi abadde imaamu walimu wa kyalo, ayinza okuba abadde musomesa ng'ayamba bali, ayinza okuba bano yabadde abwaka mu kantu, mu mbeera ez'enjawulo abadde alina abaana baweera bamulekwa tegete ayambako ku masakini, naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuggyemu fuse olunaku olwaleero. Teguba musango eri Allah, tebaba boonoonyi ababa bafudde otusooka, wabula nteekateeka y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti min aqdarillah, waatyo Allah wasalawo nti olwaleero mayambala genda, enkya gundi genda, olwaleero gundi sigalawo, enkya gundi kola ki, waatyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asiime emirimu gyaffe ffenna, tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alongoose obulamu bwaffe ffenna, atuwa obulamu obulungi, atuuke tutwala Allah nga ffenna atusiimye. Twagala nnyo okugenda mu maaso g'ekitiibwa Allah nga mu butuufu ffenna tuli basiimu. Tusaba ekitiibwa Allah akituwa ekyo, akitwambaze. Allahumma amin. Ayyuha alfudala, abalungi abaagalwa abasembedde mu Juma y'olwaleero, twesiimye masha Allahu ta'ala nti ffe tuzze okusaala, naye abasigadde bangi, abasiraamu abali ku kitundu kino tebasadde, abalala bangi nnyo nga balamu naye nga tebalina pulaani ya kusaala, nga ne dhuhuri tagenda gisaala, naye ggwe Allah gwawadde omukisa n'ova gy'ovudde watati watahdhur aljuma, nojja okusaala essola ya Juma, fashkuru rabbak, era osabe Allah subhanahu wa ta'ala okuwangaliza ku nkola eyo ng'osaala ejjuma. Kuba bangi tebaleka ofiisi, bangi tebaleka maka gaabwe, bangi babeerawo ne beebuzaabuza, buli mwe abeerawo n'ensonga ez'enjawulo, bwe batyo babeera n'ebyabwe buli omu. Naye tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atuwangalize ku nsonga y'okumusinza n'okujja nga okusaala essola eya Juma. Nnaku lwaleero olw'ensonga ezimu nabbi zeyogerako sallallahu alayhi wa sallama, ate nga n'ensi eno okuzimbibwa ezimbibwa ku sunna ezo, nsonga nkulu nnyo.
Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala we yateekateeka ensi eno yassaawo ekifo ekyebbeeyi kyekyasookako era kyastretchinga nakyo nastretchinga n'agaziya ensi eno. Allah n'agigaziya neetuuka paka newaffe wano wetuli wane Uganda na wano wetuli olwaleero wetusaalidde. Naye nga ekyasookawo Allah subhanahu wa ta'ala bana masjida au bana baita natugamba nti inna awwala baitin wudia linnas lalladhi bibakka. Mu nsi nga tannaba gitonda yasooka nassaawo awo ekifo ekyo ebakka ekiriko ennyumba ey'ensonda ezennya ekiyitibwa Kaaba. Nassaawo omusingi n'amala Allah subhanahu wa ta'ala fadaha al arda daha tahta al Kaaba, n'asima wansi waayo n'atandika osika ensi eno nesikibwa ku rukunu lyaman ne rukunu eno eriko ennywanto ng'etambula n'agisika agiextendinga paka lyatuuka wali Emina, n'amala n'agistressinga paka mu Arafa, n'agistressinga n'agijja mu Arafa n'agikomyawo Emina, oluvannyuma neddamu nekonekitinga ne ekiyitibwa al-Kaaba. We yamaliriza Allah subhanahu wa ta'ala imbi yassaamu obusozi buno busatu wammanga, Jabal Abi Kubaisa ke kasooka ko n'akassaawo n'amaana assaawo n'obusozi obubiri Safa ne Marwa. Ebyo namu kutonda kw'ekitiibwa Allah mulimu ensonga, mulimu n'ebyama byawo. So Jabal Abi Kubaisa ke kasozi akasooka mu nsi, ate ekiyitibwa Safa ne Marwa naye banga bwe busozi obwaddako okuseekebwa buno mu nsi, ng'ensi yonna emaze okugaziwa. Allah amaze ogituusa yonna gy'agituusizza. Allah amaze ogigaziya paka lwe yagituusa wano newaffe, ensi yonna nebaawo. Oluvannyuma lwawo oli ebyafaayo ebinene ebyagwa mu nsi muno nga biva ku kasozi akayitibwa Safa ne Marwa. Ekyafaayo ekyo kyekikulaga ekitugenda okwogerako olwaleero n'obukulu bwakyo. Mungu subhanahu wa ta'ala atambuza atonda ensi eyo nga teriimu wadde kiyitibwa mazzi, n'agiteekaawo mu kikoweeri nga tewali wadde mazzi, tewali wadde otuddo, tewali wadde ekiddawo. N'amaliriza oluvannyuma lw'ebbanga n'agamba Ibrahimu aleete famire yagiteekaawo nga tewali wadde otuzzi wadde ettondo. Ibrahimu n'atambuza mukyala we Hajara, n'aleeta ne mutabani we Isimayiri nga bakyali bato, n'amateekaawo. N'amaliza n'atambula mukungujjo n'agenda paka lwe yatuuka Emina, n'agamba Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika almuharram. Ayi Allah wange nze gwolaba abantu bange mbajja e Syria gye babadde, ne mbajja e Misiri gye babadde beyagalira ebukojja bwa Ismail bukoddomi bwange. Abantu bange ne mbaleeta ne mbaleka wano mu kikko nga tewali wadde kantu nakamu kaddawo, biwadin ghayr dhi zar'in, nga tewali wadde kiddawo. Naye bwe batadde inda baitika almuharram, waliwo ennyumba ey'ebbeeyi eyitibwa Kaaba. Gye bagambye mu ntandikwa yasooka okuteekebwawo, yateekebwawo lwa nsonga, ffenna buli nsonga yonna marji erina kuddaawo. Inda baitika almuharram awo nnyini rabbana mbataddewo liyuqiima as-sala, bayimirizeewo essala. Naye n'abasabira edduwa, bagabirire byonna, bawe ebibala, bawe abantu abalungi, basembereze kino nakiri nakiri. Ibrahimu n'asoma edduwa ezo. Omukyalo oli Ibrahimu yali agenda ng'amulekawo, yamugamba Ibrahimu otulekedde ki? Tolina wadde olwendo lw'amazzi otulekedde. Ibrahimu n'atambula mukungujjo wati, ng'atambula mukungujjo, naga tolina kyotulekedde, mbeera ki gyotuleseemu? Wadde ekyokulya tewali, babalesaawo mu kikko, tewali wadde akantu. N'amubuuza ekibuuzo, omukyala yabuuza Allahu amaraka bihadha, Allah yakugambye otuleete otuleke wano nga ffenna tuli musana, nga ffenna tuli awo weetutyo? N'anyeenya omutwe ati
n'atambula paka yatuuka Mina gyeyasomera edduwa eyo ng'amaze okulipotinga ensonga ziri wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye omukyala amugamba nti wabanga Allah yagambye tasobola tulekulira oyo Allah nze gwenkola ki? Ennyonta neeyitirira, fashtadda al-atash, ennyonta neeyitirira, n'alaba omwana ng'akaaba nga n'amabeere gaweddemu, n'adda kasozi akayitibwa Safa, n'adda kayitibwa Marwa, n'anoonya kasozi Safa, n'anoonya ku Marwa ng'anoonya ekiyitibwa otuzi, takiraba. Aba akyali awo agenda okulengera ng'omwana wabadde asiitira, Jibuliiru yajja neegonza ettaka n'erikuba n'ekyowaatiro, amazzi ne gafubutuka okuva mu Kaaba munda, ne gafubutuka okuva mu Kaaba munda, ensulo ya Zamzam weeti ne gafubutuka okuva mu Kaaba munda ne gajja awo wennyini omwana we baali bamutadde. Era kamaaka weekali we baali batadde omwana awo basaawo ensulo wennyini weeri, naye nga gafubutuka mu Kaaba y'ensibuko y'amazzi ago, era nga n'ensibuko yaayo ya mujjana, naye nga connection ya Kaaba eyo nejjana esibuka oluzi olwa Zamzam, then gasooke gakewalo ku nsi. Ebyo byonna tekinologiya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yasinga omutegeera. Hajara agenda okulengera nga waliwo embeera obunaaka ne mazzi butandise mazzi gafubutuka mu ttaka okufa bufi, n'adduka emisinde. Yabadde aweze emirundi 7 nga wadduka agenda Safa mu mbeera ya bugubi, Safa nga wadde ku Marwa mu mbeera ya bugubi, anoonya kyekigenda omutaasa, kyekinamutaasa. Allah n'amutaasa n'ekiyitibwa amazzi. Tiyamutaasa na mmere gyajja mu ttaka, tiyamutaasa na ntende zajja mu ttaka, tiyamutaasa na kantu nakamu konna, yamutaasa n'amazzi. Obugubi bw'olimu, ennaku gy'olimu, mabeere agabuze, omwana akaaba, obwomu n'ekiwubaalo, omwami akuleseewo, ekiyinza omutaasa kiri eki kimu kyokka, mazzi. Era ge bamuleetera, n'adduka emisinde n'ajja ku luzzi ng'amazzi gavaayo, n'atandika gakuŋŋaanya ati zim 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 zim. Lulimi lukozesebwa abazamuzamu ne balukozesa n'abazimuzimu. Yagatta ennimi ez'enjawulo, olulimi gye yava olwawe olw'Emisiri n'agatta olw'Eshaami, then nabana abajurukumu abajja oluvannyuma nabo ne bongeramu olulimi, ntujjamu ekigambo ekiyitibwa Zamzam naku lwaleero. Abakyali awo ng'agasenda wagaziya n'akola akazi kati galeme kubimba ate galeme kulukutanga mukoka. Nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam nti abakuba nga Hajara maama waffe Hajara yagaleka ne gagira gandi badde gabimba bubimbi, oba nagaleka ne gakulukuta gandi badde nga Zamzam omulaba ng'alinga luzzi, alinga liva Nairo nga omulaba ng'akulukuta bukulukusi, naye yakuŋŋaanya bukuŋŋaanya lufuuka luzzi. Yagamba kuŋŋaana bukuŋŋaanyi wano, tobaako na gy'olaga, tobimba waggulu, tobaako na gy'olaga, mwenna mbaagala wano. Bw'atyo Mungu n'asindika sigino mu kaseera ako, obunyonyi ne bujja nga bumaze okulaba amazzi, ne bujja abantu abaali batambula mu malungu, bakabaka n'abasigadde, ebibinja eby'abantu eby'enjawulo. Oluvannyuma edduwa ya Ibulayimu gye yasaba n'etandika okuba nga eyanukulwa mu mbeera ez'enjawulo, ne bajja nga balengedde amazzi, bonna ennyonta ebaluma ne bajja balengedde amazzi. Ekibataasa mu ddungu, ababadde bazikirira ebisolo ebibadde bifa enjala biwaddemu n'amaanyi, ekibitaasa mu ddungu ne mu mbeera embi kiki? Mazzi Allah ge yaleeta. Yamaliriza n'afuuka naye munene, naga nti asinjagaanira amazzi, anti mwagala amazzi, naye nange njagala kino wammanga. Ne bakkaanya n'omumwa ku nsolo, abeereko n'ensolo nga mulunzi, kuba naye Misiri yava yali alundewo ku nsolo, then ne bakkaanya banywe amazzi, basane amazzi ge baagala. Ekkubo ne liva trade route n'ekyuka n'eva eri gye lyeyita, n'etuuka n'eyayita wano Kaaba okumpi n'amazzi aga Zamzam. N'afuna abantu, n'awangaala n'abantu, bakka n'alanga okuba nga awangaliramu abantu. Bajjanga ne bagenda e Yemen, Abajuruhum ne bakomawo paka Ismaila lwe yakula n'awasa ne mu kika ekyo ekya Bajuruhum. Ebyo si bye njagaddemu, njagadde ensonga emu, ekitaasa omukyalo ono n'ekitaasa ensolo zino, ekitaasa abali mu mbeera embi, ekibataasa mazzi aga Zamzam ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ge yajjanga ensolo yaago eri mu Kaaba n'agajjayo. Jibuliiru ng'emaze okujja n'ekubiwa ekyowaatiro, omwana we yali akaabira, Allah n'ataasa omwana al ma'al walad, omwana
ne maama we Allah n'abataasa n'obulamu olwaleero ffenna tuwangalira ku mazzi ga Zamzam okufuna emirembe okuwona endwadde okukola kiki natabarraku bizamzami mazzi ga Zamzam mazzi ga baraka gava luddawa gava wansi owekitiibwa Allah yagatuwa kigambo kikulu nnyo ekyo nabbi yaddamu n'akyogera mu njogera eno wammanga nkulu subhanallah yagala haji kintu owulirize ebigambo bino bitegeere nnyo era otegeere value y'ebigambo ebyo biidhinihi jalla waala nabbi yaddamu n'akyogera Saad ibn Ubaada agenda okujja ajja Madina soka n'ajja n'amubuuza n'amugamba ya Rasulallah sadaka ki ma azka sadaka afdalu sadaka sadaka ki esinga obulungi nabbi n'amugamba ekigambo kino saqiyul ma kusima luzzi tewaliwo mazzi ga bucupa Renzoli tewaliwo mazzi ga Highland tewaliwo mazzi ga simwa nedda waliwo mazzi kusima luzzi ne value y'oluzzi mu kitundu ekiyitibwa eddungu desert value y'amazzi tategeeza kano era ategeeza kusima luzzi oba mu njogera olwaleero naikonto olwaleero bowa olwaleero kusika tapu n'ogateeraawo community saqiyil ma afdalu sadaq azka sadaq eriwo esinga yeeyo omusajja yo Saad ibn Ubaada n'akomawo n'agamba ya Rasulallah matat ummi tufiyat ummi maama wange afudde ya Rasulallah matat ummi maama wange afudde Allah amujjuludde naye mukolere ki era ayagala nnyo maama we mukwano mulungi ayagala nnyo omwana ayagala nnyo maama amugamba nti alaika bima ya Saad sima oluzzi ekigendo taaso naali mukabuli istanna uliza bulungi alaika bima sima oluzzi ya Saad oye gwe Saad sima oluzzi ekigendo taasa maama ekinaamuyamba maama ekinaanunula maama kiyitibwa mazzi kyabeeyi era akonekitinga bigambo kiyinza okutaasa omuntu mu buzibu mu bbugumu kuba omuntu wawujjukira ebbugumu ayagala ki mazzi watunya nayagala ki mazzi wawulira mbeera y'omuliro ayagala ki mazzi wabeera mu mbeera mazzi ekikutaasa mu nnaku mazzi each and everything mazzi agenda okukutaasa nabbi kyamugamba sallama nga kiddayo ku kiri ekya Hajara mu buzibu bwe yalimu omusana gwe agenda e Makka g'omanyi era agenzeeyo okusaba Allah mwenna abatwaleko e Makka Allahumma agenda e Makka omusana g'omanyi naye ng'ekitaasa omuntu mazzi munga aleese taleese mbagambe taleese kya green taleese entende aleese mazzi ne nabbi najja nakigamba ono Saad ibn Ubaada kati ensonga zange nyangu nnyo gweoyagala maama wabeere bulungi wansi eyo kabuli okimanyi nti erimu ebbugumu manyi kabuli erimu omuliro kabuli eyo kya kabuli ebuguma teriyo esi wano osobola okwesaako esi teriyo firiji osobola okufuna ku mazzi ga firiji teriyo kino na kino naye kikyogenda omukolera maama musimira oluzzi Saad ibn Ubaada n'asima oluzzi okutaasa maama we mwina bamaama mwina bakitammwe ani yali akoze ekyo ani yali asima oluzzi mufiiriddwa baganda bammwe mufiiriddwa abantu bammwe bajjajjammwe abaafuuka ensonga mu okubeera abasiraamu kyoka tomanyiyo community n'emu nga neetaavu tomanyiyo essomero nalimu nga lisitwagolinga n'amazzi togamanyi sene meka ziwera obukadde abiri ogamba buwera 5 olowooza niki ekiganya okusima oluzzi n'olusaawo otaasa bali abali mu kabuli nabbi kyagambye sallallahu alaihi wasallam nti nasuru yaabwe eri ku mazzi era asobola omugamba genda omuzimbira omuzikiti kirungi era asobola omugamba genda omukola ekino kirungi naye kiyamuatha an elma alaika bima Saad alaika bima Saad nkulamira kusima luzzi tusime wansi luno lwa baraka gali mazzi gali nakyo temulimu binakali bitetekeddwamu sima oluzzi community empitirivu zifa
ebisolo bifa tebina amazzi nituli awo okumanya amazzi gagenda wala kikolimo kyamaanyi nnyo eri omuntu abeerawo mu kitundu namma abantu amazzi. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti thalathatun, abantu basatu la yukallimuhum Allah, tagenda kwogera nabo Allah, wala yanzuru ilayhim, tagenda kutunula gye bali Allah, wala yuzakkihim, tagenda batukuza Allah, tagenda kumanya nsonga zaabwe. Abantu bamiteeka esatu ne fadhakara minhum, nayogera mu bo rajulun, omuntu yenna, maama oba taata, rajulun, omusajja oba omukyala, rajulun, omwana adamu yenna nga Allah yamuwa ayina taapu eriwoli. Allah amuwadde rajulun ala fadli ma, Allah amuwadde oluzzi fe twalika twakimanku nabukalu. Allah amuwadde bowa, Allah amuwadde taapu, Allah amuwadde, naye n'omusiŋŋaananga amazzi gali ku kkubo, gali mu community. Rajulun ala fadli ma bitariqin, gali awo kumpi, buli omu asobola gakisesinga, gali ku kkubo, naye n'omusiŋŋaana nga yamna min, agaana abnau sabil, abantu abatambula abayise, abaana b'ekitundu ekyo okusena ku mazzi n'okunywako. Tagenda kwogera naye Allah subhanahu wa ta'ala, tagenda mutukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza agenda kulaba naye ku kyokya, agenda kulaba ku bukaawu n'ebbugumu, agenda kubeera mu mbeera nga si nnyangu nzibu. Lwaki? kana yamnau annasa, kana yamnau abnau turuq, abantu abatambuze eri agaana abantu kuki? Nga abagaana okusima, abagaana okukinywa ku luzzi. Kibula kyali kibi nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam wabeera mu Madina, Nabbi sallallahu alaihi wasallam wabeera mu Madina, abantu b'omu Madina Abayahudi balina enzizi, nga Abasiraamu beetaaga amazzi agofunisa wuzi, ne community yeetaaga, beetaaga amazzi agofunisa wuzi, naye nga ate babaseera, tebabakkiriza genda gasenako. Kyokka naye nga abantu baavu, bano basenguse bavudde e Makka, tebazze na ssente, n'abanaku bamasaakiini bavudde mu byalo n'ebyalo, Karamoja luddawa, bazze wa Nabbi kuyiga ddiini. Wano balina Nabbi awo sallallahu alaihi wasallam, tebalina ssente, bali awo akati amazzi nga tebasobola gagenda gagula. Nabbi n'agamba ekigambo kino sallallahu alaihi wasallama, oluzzi lw'Abaroma luli, anaalugula ayina ejjana. Ani mummwe avaayo agula oluzzi lw'Abaroma ayina ejjana? Uthmani n'avaayo aga ya Rasulallah, nze Uthmani ngenda lugula. Ne bagenda mu ndagaano n'omusajja Omuyahudi, aga ogenda kugula nti ye sente mmeka? Nti wezi kale, njagala kati sente wezi, yamugamba sente nyingi, naga nti ye, naga nti ye kakati kyolina okukola, tugenda kwawula ennaku olwaleero abantu basena oluddako abange ye basena, oluna bantu basena oluddako we batyo. Kati nze ngenda gatundanga butunzi ku nnaku ezange eziizo gwe gabe bugabi. Yagenda okulengera oli omusajja n'agamba nti ate ezange tebajja kugula, ng'alaba afiirwa. N'agamba Uthmani, jangu teese oluzzi ompaamu sente mmeka? N'amugambira sente nyingi. N'agenda mu kisawo n'akwatamu n'agula oluzzi. Uthmani we yali agenda okufa nga bamutta, Uthmani battamutte. Ntalo mulimu ebigambo bingi, naye bamusibira mu nyumba yali yakalina, bamusibira mu nyumba Uthmani radiyallahu anhu. Fayaftakhir, neyewaana, naganze gumusibidde mu nyumba, Mungu yampa, tegeti Allah yampa. Actually bamusibira mu nyumba namutemako n'omukono, neyewaana, naga nti nze Allah yampa, mube yampa ebintu bibiri. Omukono gwange gwandika Qur'ani, eno gye tulina Mus'haf Uthman, omukono gwe gwawandika Qur'an. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nze Nabbi yanyogerako ebigambo bino wammanga, yabuuza olunaku lumu ani agula oluzzi lw'Abaroma, ishtadda ala almuslimina wa ala sukani bilmadina, ishtadda alaihim alhal, embeera ng'esusse nzibu nnyo, tebalina mazzi. Ani agula oluzzi Allah amuwa ejjana? Nakwasa guno omukono gwennyini gwe nakozesa, nenkwata sente nengula oluzzi nendusaawo, simple. Allah nampa ejjana nga Nabbi akyaliwo, nanangira ndi wa mujjana. Kati mwe mumanyi gwe nyini omukono ogwo oba mutima muteme.
mukyala wa nabbi ayitibwa Juwairiya Allah musasire radiyallahu anha mukyala wa nabbi maama waffe olaba ng'ennaku ziyitidde Usman talina kyakulya n'ateekawo eddaala mukyala wa nabbi n'afumba emmere bulungi maama waffe mukyala wa nabbi Juwairiya n'alinnya ku ddaala buli abasajja bali Ssaabasaaga atwale emmere agiwe Uthmani gwe mumma emmere oyo yatuliisa Uthmani gwe mumma emmere yatugulira oluzi Uthmani gwe mumma emmere ffe yatuwadde kino na kino aga nti siyinza kulaba Uthmani nga nabbi yamwogerako Dhunuraini siyinza mulaba nga yawaayo nnyo ati nabbi namwogerako ebigambo bingi siyinza mulaba nga afa njala n'afumba emmere n'agitwala aba alinnye eddaala n'omutemako omukono n'alwana emmere agikwasi kuno omukono nanone okutema n'agwa wansi bamutta weebaki alma ekiyitibwa amazzi kyabbeeyi Uthmani yewaana nga yewaana n'ekyo kikyebbeeyi kyeyakola n'agula oluzi n'olwaleero bi'ru Uthman weeruli ala kubagula enzizi Abdurrahman ibn Auf so n'olwekyo Allah atuwa obulungi oluzi lumaze emyaka egisukka mu 10 lukyaliwo n'olwaleero olumu ku luzzi bajjangamu amazzi amalungi ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aqul ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillah ala kulli hal mikwano gyaffe abalungi kutuba yaffe olwaleero tunuulidde muzimu ku nsonga nga asaasi ensi eno kweyimiridde waj'alna min alma twajja mu mazzi kulla shay'in hayy buli kimu kyonna kyolaba ekiina ki buli kimu kyonna kiganyulwa n'amazzi eyo sunnatu alkawn teekateeka y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amazzi ga bbeeyi era Allah buli kiisi yenna alladhi yasq annansa yenna anywesa abantu amazzi aba n'eddaala liri mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitaasa Maryamu tuli wano olwaleero nga batusimizidde oluzaawo ne batuteerawo si lwa basiraamu bokka wabula luyamba community n'abatali basiraamu bajje basena amazzi ne balukola mu nkola nga yabuvunaanyizibwa naawe ogenda lutuna kujja lulaba buli omu yenna ng'agenda ganyulwa eyo community ne Madina watu yali nga mulimu batali basiraamu n'abasiraamu bonna baganyulwe basiraamu tuve mu mbeera y'ekukola ebintu ng'okola by'abasiraamu bokka kati bana bagenda okusiramuka kyo kimu naye bati basiramuse okimanyi nti hafidhu nafsi okuuma obulamu bw'omuntu kyabbeeyi naye ng'ekikuuma obulamu bw'omuntu ge mazzi nolwekyo buli lwoba ng'okoze ekikuuma obulamu bw'abantu gw'omu ku bantu abalungi Allah baayagala era bw'oyimirizaawo shariya y'eddiini eno boogera ku bantu teboogera ku basiraamu era abasiraamu temuddawo ne mugamba ne muyomba n'okuyomba ate basiraamu kati batunywera basiraamu amazzi gaffe just leave them gamba bugambi yasimye oluzzi luno ateekeyo oluzzi olulala community eyongere okuganyulwa ate abantu beeyongedde bangi bamanyi layini mpanvu sala amagezi amaala bassewo olulala ate somewhere Mungu subhanahu wa ta'ala wabakoze enteekateeka naye ogamba nti mmwe mulemere ekintu mubeere ku kintu mwesibe ku kintu eyo si nkola yaffe ya busiraamu nga tumaliriza mikwano gyaffe abalungi tongera okwozaayoza n'okusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akkirize tozaayoza famire ya Haji kintu then n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala saddaaka eyo eyakoleddwa olwa mwannyinaze Maryam Allah ajjanukule era agikkirize buli mwana adamu anaataasibwa anayambibwa anaagasibwa ngoye ezinayozebwa bisolo byonna ebinaataasibwa n'amazzi ago kazibeera enkoko z'olunda z'ogenda okuwa eddagala ly'enkoko liteeka mu mazzi
buli ekise kinagasira okutuzza otwo kazibeere nsiriŋŋanyi oba mbuuka ki anything ekinanya ku mazzi ago Allah empeera zimutuuseeko. Olwo kimanyiiko nti abantu bamiteeka ebiri tebaali balongoofu naye bima au bilma olw'amazzi Allah n'abawa ejjana. Dakhlat almar'a omukyala omu yali baghiya imra'atin baghiya mukyala nekolera jange abeera ku sipiiki weeyo mu kaseera ako abeera ku street mu kaseera ako nga yeeseeringira ebibye naye oba avaayo ku makya agenda okulengera nga waliwo wambwa atambula wali talina kyakunywa ng'agenda alya ttaka afa embwa efa omukyalo n'akwata engatto ye n'agijjamu nakka mu luzzi nekolera jange temumanyi babeekoza bannamyekozo nakka mu luzzi n'asena amazzi najja n'akwata embwa n'anywesa embwa amu nekyo madhalika embwa najisi ekyokubiri embwa etiibwa nti ejja kuluma eba ogitya teyatya ebyo byonna tefaayo n'akwata embwa n'aginywesa nakkayo mu luzzi n'aginywesa nakkayo mu luzzi n'aginywesa Allah n'amulangira mu b'omujjana Allah amusanguddeko byonna ebyonono olw'ekyo Mungu asanguleko Maryamu byonna Allahumma n'abakikoze Allah abasanguleko byonna Allahumma imra'atun baghiya oyo yali mwenzi nekolera jange kuwokubiri yaluwa musajja yali atambula njala nemuluma nyonta emuluma ng'atambula agwira n'agwa bugwi nyonta emuluma bambye nyonta esusse efuuse nyonta. Omukyalo oyo omusajja oyo n'alengera oluzzi fanazzala fi nakka mu luzzi n'anywa amazzi nezaffe ez'enkoma nanywa amazzi aba avaayo waati agenda okulengera ng'embwa eri mu kifaananyi kikye Mungu amugezesa nga naye wejja eri ettaka n'agamba nti embwa eno eri mu kifaananyi kyembaddemu nakka mu luzzi n'ajjamu olugabire ye n'asena ng'amazzi amazzi agajja ku lugabire n'asena amazzi nga waawe embwa n'asena amazzi nga waawe embwa n'asena amazzi Allah n'amulangira mb'omujjana oyo Allah n'amuwa ejjana musanguddeko ebyonoono lw'amazzi Allah n'amuwa ejjana instantly. Kuba mbitegedde asembayo yali mugole yasiŋŋana kapa waka fahabasat n'akwata kapa n'agisiba samweya n'agigaana okuddamu okunywa amazzi n'ekyokulya kapa pakalo yafa ng'efa enjala n'ennyonta Allah n'amulangira oba omuliro. Bangi nnyo mukuba embwa ng'eyagala supu eyagala guuba bangi nnyo mukuba kapa eyagala mata eyagala kukyakunywa nazo zinywa amazzi bangi nnyo ebisolo bifa naye nga musobola obinywesa ne mugaana obifaako osuwa ejjana ey'okusport nga teri muwadde okusaala abo baagiyingira ejjana just nga teboogedde ku nsonga ya kusaala. Saba Allah akize swala zaffe. Allahumma message yaffe tugitwale nyankulu n'abaana bano abato bakule nga balabirira ebisolo ebyo oba olabiridde kisolo oba olabiridde bantu oba olabiridde ki kyonna kyolabiridde muganda wange muwunyineze mukwano gwange gwe wenna tuulaba atuwuliriza kyonna kyolabiridde falaka aljanna oyina ejjana. Abalina ku sente munoonye ebifo ebyetaavu munoonye communities ebifo nga byetaavu nga byetaaga amazzi byetaaga enzizi nga siza kusasulira musime asipa that teeka mu sente oyinvestingwe obulamu bwo nowo noofa n'obufiira awo gwe Allah abakuwadde tuba tukyakwetaaga ate okusima enzizi endala naye oba gwe weesiimye Mungu abakikuwadde. Tumala nnyo amaanyi mu bitugasa nga tebigasa community. Hadithi gyensembyayo oli yajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amubuuza ensonga zino ya Rasulallah uridu an akuna khayra nnas akhyar asinga abantu bonna akhyar ani asinga abantu bonna Nabbi n'amugamba sallallahu alayhi wa sallama
oyagala kubeera nga gwasinga, you are the best human being. Abakyala ani ayagala okubeera nga yasinga abantu bonna including men nga n'abasajja bwe bali? Ani ayagala okuba nga yasinga abantu bonna mbaami ng'osinga n'abakyala bamaama baani bonna obasinga? Nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam amagezi gamuwa namuga kun nafi'an linnas, beera wa mugaso eri abantu, kola buli kintu kya mugaso kyonna nga kigasa umma, kigasa community. Takun ogenda kubeera khayra annas, nga gwosinga abantu bonna obulungi. Do you want to be the best? Ogenda kubeera ngwasinga abantu bonna obulungi? Ogenda kubeera ng'osinga buli wolaba balina emmotoka nnene ziti, bapresidenti baki bonna bageze kageze mu nnyubaani, ogenda basinga ssente. Kun nafi'an linnas, londa kasasiro, zimba toileti, sima nzizi, sima naikonto, sima boa, sika mazzi, gassa bantu n'ebyo bonna buli mwagenda kukabira ekyo. Suubira tubitegedde. Saba Allah tubitegere bigambo ebyo. Tusaba Allah akkiriza omulimu ogwakoleddwa olwaleero. Tusaba Allah awe bonna abatuukiriza omulimu guno gukolebwa kuba abantu babawa ssente tegete ne bazirya. Allah akkiriza omulimu gwabwe. Mwena groups organizations zemuyina ez'enjawulo abeegattira awamu okukola emirimu emirungi egigasa community. Saba Allah abongere obulungi. N'abagagga abasaamu ssente, saba Allah nammwe abasemera abaddizeewo. Teri asobola, ffe tusobola bawaana. Nze ebigambo byange byembisoma siwaana, ate wa mutima gana boogerako ne siwaana nti agundi just kusabira dduwa Allah akkirize. Ya Allah waaba asimi yawaana nakuwaana nakinajjana nti guli wa mujjana, tukulengera ng'otambula naye ng'oli wa mujjana. Tusaba Allah azibawe. Allahumma ne sente Allah aziyinza. Allahumma we mujje Allah azeewo. Allahumma tusaba Allah muleme kuba ku guno ate mugikolera abantu bammwe mirimu emirala mingi egifaananga gino negisingawo. Allahumma ay Allah kiriza saddaaka eno yakoleddwa ey'amazzi egase omuzaana wo Maryamu ali mu kabbuli eyeebase. Allah kiriza saddaaka eyo egase omuzaana wo Maryamu ali mu kabbuli eyeebase. Maryamu nakitto saddaaka eyo emugase. Allahumma nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize era ajjewo wabanga baddewo obuzibu mu kabbuli, Allah abujjewo ateekemu ebyaliiro ebirungi, mifalisa emirungi, essuuka ennungi, pira ennungi, ebyokulya ebirungi, ebyokunywa ebirungi ng'amazzi gano gagenda okugasa bonna, n'okwoza ebikunta by'abantu n'essuuka z'abantu byonna, n'okussa ekitangaala mu mayumba g'abantu byonna, Allah abiteere mu kabbuli ya Maryamu nakitto. Allahumma nsaba ekitiibwa Allah akkirize era sise baraka mu mulimu gwonna gwonna gukoleddwa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وارض عن ساداتنا خصوصا من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد الكفرة والمشركين. اهديهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدي يا رب العالمين فتاة هذا الدين، اهدي شباب هذا الدين، اهدي الشبان هذا الدين، اهدنا يا رب العالمين واهديهم على ما في صلاح دينهم ودنياهم. ربنا أعزنا أعزنا وأكرمنا، أعزنا وأكرمنا وأغننا. ربنا اجعلنا مسلمين مؤمنين قانتين عابدين ذاكرين راشدين. يا من قلت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا ارزقنا من غير حساب ولا عقاب ولا متاعب ولا عذاب، فارزقنا جميعا يا رب العالمين مما رزقت أنبيائك والمرسلين. ربنا ارزقنا حيا وميتا، ربنا ارزقنا حيا وميتا. اللهم ارزق أحياء
ارزق يا رب العالمين، ربنا ارزق يا رب العالمين الأحياء، اللهم ارزق يا رب العالمين الموتى، اللهم ارزق الموتانا فارزق موتانا، اللهم اطعمهم من طعمة آل الجنة واسقهم من سقية آل الجنان يا رب العالمين، والبسهم من لبس آل الجنان يا رب العالمين، ويشرب معيشة آل الجنان يا الله، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.